nga tusembera ennaku enkulu Bukedde TV Bukedde Olupapula ssaako ne Bukedde Fama twasalawo okutegeka akazannya akatuumibwa wa Javan ne Ssekukkulu abasomi abalabi ssaako n'abawuliza mu bakwatira akalulu okwewangulira ettulu lya Ssekukkulu ng'era obululu bukwatiddwa olwaleero. Obululu bukwatiddwa ku kitebe kya Vision Group ng'era bannamukisa beewangulira ebirabo. Obululu buno bukwatiddwa omukuŋŋaanya w'agataliiko Nfuufu Semeyi Wesaali n'omukuŋŋaanya w'olupapula lwa Bukedde Andrew Kagwa ng'era olukalala lw'abawanguzi lwa kufulumizibwa mu lupapula lwa Bukedde ow'enkya nga wonna bali nkaaga. Obukedde kumala kumpi omwezi mulamba nk'ogwokubiri tubadde tufulumya akakonge olinga alina okujjuzaamu erinnya lye n'ennamba. Ye omukozi wa Bukedde Fama Bills Butodene ategeezezza nti okuwangula kubadde kwangu nti kasita owulira oluyimba lwa Philip Bongo le lutaayo lwa Merry Christmas ng'olwo munnamukisa owokubiri mu kukuba essimu nga yeewangulira ettulu lino erya Ssekukkulu. Tuzannya oluyimba lwa Philip Bongo le lutaayo lwa Merry Christmas nga nnamukisa okuyitamu owokubiri ku nooti 4-3-3-7 yawangulirawo ettulu lya Ssekukkulu. N'olwekyo olunaku olw'enkya abawanguzi baffe bonna ab'olupapula aba TV n'aba Bukedde Fama embuutikizi bonna bagenda kubeera mu lupapula lwaffe oluganzi olwa Bukedde. Weefunire kopi yo ku shillings 10 lwokka osobole okulaba oba ddala mu butuufu wawangudde. Ye omukuŋŋaanya w'olupapula lwa Bukedde Kagwa alambuludde engeri akazannyo ka Weejavan bwe katambudde. Omuwanguzi asoose ye Mugabe Moses, azzeeko ye Wamala Stephen, omuwanguzi waffe owokusatu ye Mugalula Christopher. Ate omukuŋŋaanya w'agataliiko Nfuufu Semeyi Wesaali yeebazizza abantu bonna abeetabye mu kazannyo nga bano basobye mu mitwalo 10 n'abakuutira okusanyuka nga beegendereza ekinaabayamba okuyingira obulungi omwaka omupya. Abantu emitwalo 10 mutuweereza obubaka obwo, n'olwekyo katulabe bannamukisa abagenda okusooka ye Janet Kesande Najja, owokubiri ye Nawozi Rogers asinzidde nti tulina Namagunda Susan asinzidde Namugongozi baagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja omulungi. Ye Namwandu ate nga muzibe ng'alina akawuka akaleeta Mukenenya azinye Gunteesa oluvannyuma lw'abazira kiso okumuzimbira ennyumba ku kyalo Kisindizi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Masindi. Okwebaza kudde eri olupapula lwa New Vision olwawandiika emboozi ekwata ku mukyalo ono olw'abazira kisa ne basitukiramu okumuyamba. Namwandu Nyakato Joani akwasiddwa ebisumuluzo by'ennyumba ye y'ebisenge bibiri gy'ayogeddeko ng'ekirabo eky'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Enteekateeka yonna ewomeddwamu omutwe akulira eby'amateeka mu Vision Group, Rita Kabatunzi. And we've spoken to her caretakers. We are hoping that they will continue to look after her because the biggest issue we are told is security. Abaana b'omukyalo ono bonna baali bamuddukako olw'embeera embi gye baali mu nnyumba yaabwe ey'essubi ng'era abadde talina kirooto eky'okusulako mu nnyumba ennungi.